Nnyo kitalo ddala ekintu ekiteeberezebwa okuba nti bbomu kibwatukidde mu bbaasi ya kampani emu emanyikiddwa ng'eya Swift n'era omuntu omu n'alusuulamu akaba. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media wanene ku SMX Media ne bazanyi ba SMX Kings and Queens mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwasubscribing ano ku SMX Media ate naawe ne nkugamba ate naawe kubeera ng'osubscribing bambi subscribing ano ku SMX Media togenda kubeera ng'omissinga updates olw'ensonga story tuteekayo buli lunaku buli ssaawa naye ng'ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi so ngenda kusaba bambi subscribing ano ku SMX Media togenda kubeera nga missing updates ne kujjukiza bannaffe aba Peleska accessories and spare parts basangibwawo ekireka ku Centenary Bank opposite Centenary Bank otuukawo bakubire ku namba z'essimu bagenda bera bakusootinga oba bakuyambako mu kizibu kyonna kyonna ekiteeberezebwa okubeera nti nira kiri ku mmotoka oba nga kizibu kiri ku mmotoka oba oyagala gidecorating emmotoka oba oyagala gitintinga oba oyagala teeka mu tracking system oba oyagala teeka mu alarm system buli kintu ekikwasaganya n'emmotoka spare parts bamulinaawo ku Peleska accessories and spare parts ekireka otuukawo ku ekireka ku Centenary Bank gwe ngo bakubire namba yaabwe y'essimu bagenda bera bakuyamba ne bannaffe ababasalima abo research center bo basangibwa Nansana naye bagamba endwadde zonna ezikutawaanya bagenda bera nga bazijjanjaba naye nga bakozesa ddagala lya habo ate gwe agamba munya Mukama Katonda akyakuyambe tolina ndwadde yonna osobola okugendayo ne still n'obakubirako bajja bera nga bakuwa ekizigo ekigenda okunyiriza naye kikuleke ku nakyo yo gwagamba munera ogezze nnyo oba okoze nnyo balina ekizigo ekigenda okwongera ku size ey'okugejja base kyosale ku lubuto oba omugejjo ebyo byonna babinaabo ku Basalima Abo Research Center basangibwawo Nansana osobola bakwako namba yaabwe y'essimu ate nga bakola ne delivery ngenda kunsonyiwamu olunaku olwaleero naye ngenda tuusa okwetonda kwange bannange munansonyiwa munansonyiyira ddala nabasuubiza nti buli lunaku nteekayo story ezitaka wansi wa 5 oba 4 okuvira ddala ku ssaawa 3 otandika oteekayo story paka ku ssaawa emu naye olunaku olwaleero story eno gy'oli mu kubeera ng'olaba gye nkoze yokka neera ntwala okwetonda kwange eri ba SMX Media Queens and Kings oba eri ba subscribers ba SMX Media nti neera nange mu myaka egiyiseewo ndowooza omwaka guwera n'ogumu buli lunaku madde nteekangayo story ezisukka mu 3 4 5 naye olwaleero nange emirimu gigenze neginkwata mikwano gyange nange ne bansalako kwegamba sisobodde funa time kuwa updates nga bwe nina kubeera nga nzikuwa neera eno story yokka gye nkoze mu luno olunaku neera ngenda basaba bambi mu nsonyiwe olw'ekyo ekiguddewo mbasuubiza nti tekigenda kubeera nga kiddamu okubeera nga kibaawo mbadde nkuleetedde updates eziguddewo sidda nnyo ssaawa ng'emu 2 emabega neera nga zineyo zaakabeera nga zigwawo mu kitundu eky'Empigi olwa baasi etegeerekeseeko oba baasi ya kampani y'ekika kya Swift neera ng'ene kuba wrong route okuva wano mu Kampala okugenda Embalala n'okuva Embalala n'okubeera ng'ekomawo wano mu kibuga Kampala Swift yennyini naye ngikozesezaako ko nga ngenda nange Embalala so baba Embalala bamanyi bulungi nnyo baasi ya Swift oba bagyesiga nnyo kampani eyo eya Swift so webadde eri mu kubeera ng'eva Embalala ng'ekomawo mu kibuga Kampala ng'etuuse Empigi awo Empigi bayitawo Lugala Lugala Empigi mu district y'Empigi mwana wattu waliwo ekintu ekibwatukidde mu baasi ne badde ekomawo okujja mu kibuga Kampala neera okusinza ku kubwatuka engeri abantu gye bakyali mu fiya oba akatengo k'ebintu oba ekiteeberezekezi no nasobera bakonfaminze mbu yabadde bbomu naye ng'eno bbomu yabadde nkolerere njogera ku byabaddewo ate eri ku Poko Joint oba ebyabaddewo eri ku Poko Joint oba mu Luganda gye bayita batya be batundira kamu n'abagoocha oba kamutambuza ddembe bamaze ne bakonfaminga abapoliisi mbu kyo kyabadde bbomu naye si bbomu mbu oba nga bagikoze bukozi oba nga kugambe ntya nga si bbomu mbu neera zinene poliisi zebeera nazo bagambye mu neera kiteeberezebwa okubeera nti neera bbomu yabwatukamu ekyo ekifo netta abantu babiri on sport n'abalala ne bagenda n'ebisago nti yali nkolerere omuntu yagenda n'agatta bino n'agatta biri n'agattako na bino n'agattako na biri ye ne yeekolera bbomu eye bwatu n'agenda n'agiteekamu ekyo ekifo ne bwatuka naye sofa olunaku olwaleero kinene ekyakagwawo neya information esingako ogenda bera ng'ogifuna mu stories zange eziddako naddala gwe asubscribinze ku SMX Media ogenda bera ng'ofuna updates zeno developing story yakabeera ng'egwawo oba eyakatuukawo obutuusi nti ate mweno baasi yennyini mubaddemu ne RPC wa Greater Bushenyi RDC
wa Greater Bushenyi naye abaddeko kweno bus so bamuyita Mwanga abaddeko kweno bus ye RPC wa Greater Bushenyi naye abadde ajjeno mu kibuga Kampala kwegamba abantu b'empigi awo mu mpigi bayinza otubulira exactly ki ekituuseewo kubanga okusinziira ku bus yo teragamu neefunye gundi nnyingi kyaka impact esinze kubeera munda mu bus mwennyini nera nga kigambibwa mbu omuntu nga wenkulaze mu ekyo ekifaananyi omu afiiriddewo mangu ddala on spot then n'abalala bennyini bakyalina bagenze n'ebisago nga baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo agalinaanyeewaawo empigi basobole okubeera nga baweebwa obujjanjabi so abantu abali awo mu Greater Mpigi owulira n'ongamba Greater Mpigi abali mu district y'Empigi naddala awo Erugalabe bagenda okubeera nga batuwa information esingawo ali nange SMX ngenda fubanga wensobola nti information yonna gye ngenda okubeera nga ncollecting ekiro ekigenda okukeesa olwaliro ku makya ogenda beera ng'osooka gifuna neno ku SMX Media so nenkusaba osubscribinge tojja kubeera ng'omisinga information naddala ng'eno kange endoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.